ogezezzaako okufuna other side oleme kulabika nga ali kitundu ku lutalo kubanga abamu tetulina kubeera kitundu ku lutalo. Other side njagala nnyo naye omuntu ali ku side endala si wa bulijjo okusinzira ku nze okitegeera si muntu gwe ngenda okuva eno nkalekale mugaye sabo nzize kufuna side yo twagala interview nedda si bwe kiba nti ne boogezaako okusindika ekigere ogambe nti nno tunoonye essimu tumukubireko ko era kirabika ng'ekyakamanyiiro mulimu omuntu Simon owuliranga essanyu lingi nnyo bagala nnyo olabe ku kabaka ng'ogenzeeyo naye osobola okukeera enkya n'okuba essimu n'okuwandiika ebbaluwa tokisobola kuwandika nti ayi beene nsaba kujja nkulabeko nakyo tokisobola kyokka ate beene n'awandiika naga nti Simon n'akuba kukuba essimu ojja emikono ogiwanise mu bbanga kati nze nange wano musumba n'amala akeera enkya n'akuba essimu naga naye mukulu ebintu byogera ebyo omuntu gwo hosting oyo omumanyi bulungi jangu kuwe side endala oba ne bwampita bwisi nangamba sebo ono Julius ye njagala kulaba ne bagamba Julius akozesa bbiini kwesasuza musumba nti mbu kitala gwe mwawona yali sponsored by musumba. By the way nalaba Simon Peter Wachi mu court yeyo namulaba yali ye mabega. I tried to look for the connection ekyo sister sola kwega ate nala disikati yali yo mabega nanoonya connection ya Wachi ku court nammwe nagandoza mukwano gwa Julius sijja kukirumiriza bwentyo nze nno nkugamba kino nze nsabira wa musumba bujingo gye nsabira era enjiri yennyumira nnyo temuli ate senga mwali mukamulageko bini nani mugambye vuma namu wayiriza namu era mulumiriza ne mugato towayirizanga yensonga lwaki nfuna bayogerako ne bajuliriza ku kyagambye era bwe walivaayo omuntu n'agamba nti wano abadde alimba awo yalimba nga muyita nga bini olimba ono yagambye walimba bwoti ne bwoti nyinza nobasa ku seti aba shani yo lwakuba tali mu kamera ndi kugambye bwe nava ku simu natwala eddakiika zange engana nga kimpitamu kitambula nali nvuga nga ngenda ntebe nga kitambula ngenda tuuka entebe nga nfunye koze conclusion nga kanve mu bintu bino nentuukayo nenkubira Shani ne mugamba Shani toddamu kuyita bbiini ku seti tumaze kyayogeddeko kimala bw'aba tannatereera tetulina kyamukolera agezeeko awalala olwava ku simu nenkubira mbabaali ne mugamba ndowooza musajjawo kyali ayagala okwejjako ekimuli ku mutima muwadde ekimala tagenda kudda bonna ne baga kaale ssebo simanyi oba akikkiriza mutima mulungi oba ntya buti nenkivaako naye ndi waka nendabayo vidiyo emu nga bwe nsoma comments zonna nga kuliko comments nga 8 zonna nenzisoma nenfuna ekibuuzo ekinene nenga nti Bin agamba nti njagala kwejja kintu ku mutima senga Bin mutawana naafa ng'ekimuse butaba mu mativu yenga yi oba senga agenda ewala ne bamukozesezaayo ensobi ngenda kuba ndi accountable lwe twali tugenda Bin lwabula mwali mugenda ku passport Bin lwabula kitegeeza neneesonga gye yali yeesungamu kyali kirala kati w'ogattagatta emboozi zonna eziriwo n'ogatta ebikolwa ebiriwo ofundikira ofunyeko woogwa nti nno Bin lwabula madamu oli lwajja ku TV okwewolereza kitegedde nga tewali agenda mu mwana okulaba agenda kuddamu kugamba nti Bin amaze okuvaawo babuloga ne batandika okujja okuba ebituli bigambo byonna byayogeranga Same official kwoli nkubuuzaako yonna gy'osinzire kubanga ate otulaba
omukutu guno gusubscribingeko osobola okuba nga tufuna video ezifaanagana okubweziti tusinziira Kampala Uganda okuba nga tukuweereza ebitambula nga bitambula naye nga tuli part by bannaffe aba Alira Holdings Uganda Limited abakozi ba biodigester tanks. Biodigester tanks ezadda mu kifo kya septic tanks oli wantu wafunda mu mazzi oli ku bwangu okwewala okwonoona ssente kubanga biodigester tanks tebazinywamu. Septic tanks oli ekitungale kinywamu after some time naye biodigester tank bateekamu ekirungo ekikuba obukyafu amazzi obukyafu nebufuuka amazzi then amazzi ago negatwalibwa mu pipe negakka mu ttaka kitegeeza nti process yeyongera bweyongezi nemwongera bwongezi okuteekamu ekipimo kiri ekikuba obukyafu nakukozesa biodigester tank eyo olamu eyongere kale oyetaaga okumanya engeri gy'ogikozesaamu engeri gy'obafunamu enamba y'essimu yeeyo then ne ka video kensembyayo emabegakaawo amabega nga maliriza video eno gasobola okuyamba okumanya engeri gyekikolebwamu naye bakwira ku ssimu omanye ebisingawo awo nga tuvuddewo tulina Ajaluna Ssekyondwa mulombi wa dduwa akutegeeza obanga olinamu obuzibu olinamu enkenyera mu bulamu bwo byokola tebitambula osobola okukozesa omwezi guno omutukuvu ate n'obeera nga ate weesabirako tomanya bisobola okuba nga ate biteerera at the end of the day kale mukooneko ku nnamba ejo ku screen ajja kuba nga ate akuddamu ate mwogerezeganya engeri gyemusobola okufuna engeri gyemweyambamu Ajaluna Ssekyondwa then tulina banaffe aba brand shoppers basangibwa awo Kabalagala. Brand shoppers festive season yeno tukyagenda maaso naye wadde nga twamaliriza Easter bagamba nti bali mu kufulumya stock kakati basobola okuwa engoye z'abaana ku 50% discount kitegeeza nti olugoye olubadde lw'emitwalo 7 osobola okufuna ku mitwalo 3.5 kale saawa zino mukubiro bagambe Saimo yansindise weefunire ku ngoye sindikayo abaana beegezeemu nawe ayagala okusubula ng'oyagalamu obungi ebintu ebirungi nawe osobola okubeera nga ate obanoonyaako banaffe aba brand shoppers Kabalagala. Apex ali Hesif Semiti asiba tiles bwogenda mu hardware zonna mu ggwanga genda obeere nga ate omwefunira ate tube nga tumaliriza ensonga eyo kale kakati mbaniriza olwaleero tugenda kuba tunyumyamu ni wano nga wawuggana nnyo microphone yombi muganda wange baginseera batononya abazirina muno oba otandika okweralikira sound ali eri then oba oyogera ki mukozi babo Kabaka mwayononekanamu ffe bwe tubeera wano nziza kukolera kampani yange anti nziza kukolera kampani yo naye ng'ennono yo eri eri osobola kutabikiriza kampani ya musajja bwotyo kamanyi tusaba tusonyiwa tukolera wawuggana ssebo tuli bulungi bagamba batya abeeka bakutumira nkyaneggulu maama nti mama yajatumira nze maama ojja tufaako wano tuboneebone naawe era mujja kubonaabona te nze nfaayo mulemeddwa okunkolamu omulimu tutandika okuleebuka ni mama tuleetere bokisa mama anagikwata kanja bannampijja oli nabaawo tosobola kugamba nampijja geno nzijira omusajja ku lujja mulesaawo sente omaze nazo bbanga ki nga tonnasalawo kika kya mukazi gw'oyagala sente omaze nazo mu bbanga ki buwanvu ki abantu tusobola okwezimba mpola mpola tulabyeko kuva ezimbi myaka 24 n'alekawo baafunye oli omwana omuwaganyaza naye lwakuba ama nampijja ndi bulundi ani omulala awo atali nampijja era nnabatanzi ataani abatanzi pozi obaka Spice Diana naye ate saagala kubeera muntu waluje wa muyenjerero nti nno neetaaga bangi nnyo nedda nti balina kuba bangi ne tulondamu naye manyi Spice oyo asobola bba omukazi omulungi asobola okufumba kufumba kiyinza okugaanamu kasobola okubeera wawaka nga wekalingo naye okufumba Spice ono ndabanga alina gundi ebbiri kale ebbiri olalabeko Spice nga azanya buno bu TikTok clips bwa bwene Jose Chakala kikuwa nti amuye muwalaye kayina ebifaananyi ebiri asobola okufumba waliyo omuyimbi wano nga bwe yafuuka sitayina byatasobola kukola okufumba kwa bika bibiri tewagambira nti omukyalo oyo afumbi okubanga ategeera nnyo ekitanda n'okubanga asobola okufumbira ekyemisana n'ekyeggulo okubeerawo nga mukyala gundi anti okubeerawo nga mukyala gundi kukolebwa ebyo bibiri ng'ofumba osobola okubeerawo nga mukyala gundi kizibu okusanga ogatta byombi yadde nga gye bali abagatta byombi waliwo omukyala ng'asobola okufumba naye nga mu kitanda tayimiridde n'abaawo atayimiridde mu kitanda ng'okufumba tamanyiimu yadde ngamba nimanye ekitanda mandatole naye just nga bwe kiri nti ku bazanyi b'omupiira basiŋŋana naye nga ekitanda mandatole mandatole ng'omunnyo gwenkanawa
Mbaze nno ndikudda nenjikubuuza kubanze nkuze kwenkana wano ekiro kyemwogera kyannemutegeera ndekafa Simon ojja kumvumye nagenda okuggwa nga message ziri kuno banvuma binnyo wallahi nkuze kwenkana wano ekigambo ekyo kyemugenda muzunze ekya Jostede ne Charina Nina wallahi ze kikyannemye oba omanze ddofe okyetuumye wandiba naye abaana gye bali olina sayinaga onzijukiza gwe ate batera kukwata ku Masakanda Greater Masaka tonyumiza katusimi abo bebo bosanga ngoli agamba olumulaba natandika temukirabirawo n'ekyo kisawo kirambe ekyo ng'omanya kati oyo amanyi gewe gali amanyiwo yekka abantu bamunyisaamu amaaso naye looya ssebo looya yeewosa n'ogwagundi n'abamenya musajja gwogamba naye ekidoomoole lulitwali wano nakugamba omukazi muleke kulwa obulungi bw'amakago kiki mugale tojja kubisobola oli musajja munnaye tojja kubisobola bireke kale olunaku olwaleero ensonga endeese nyanzize twali mu parliament nga baintroducinga ebbago ku bisiyaga twalina majority report eyo yaleetebwa isaabirye but then waliwo ne minority report yaleetebwa wengulu Fox Odoyi abantu ne bavumirira nnyo Fox Odoyi naye nga mu mateeka yali mutuufu mu mateeka era actually ate twandyagadde nnyo Fox Odoyi okusinga bwe twagala oli lwansonga nti okujja kwa Fox Odoyi kukakasa nti nno nedda abangi bali side zeeno era abatono bali wano singa tabeerawo tuyinza ogamba mwayagala kutusaddaaka kimufuula omutuufu oli kidomola oli w'amawulire kikufuula ow'amawulire ndi w'amawulire kuba nagasoma era gwe mulimu gwenkola twatusoma amawulire twasoma ebintu bingi ensonga endeese specifically is the series ez'okola ku Musumba Bugingo omuntu bw'alaba eyo omanyi abantu abaddugavu okukola omulundi ogusooka baba basanyufu okukola omulundi ogwokubiri twongere ogwokusatu ng'alemeddeko nnyo era ebibuuzo bitandika okujja naye afaaki sirina kyenfa naye ebiseera bisinga Simon omulimu guno gwe tukola otuka ekiseera nga togwekolera sijja nagamba nti otuka ekiseera naye tetugwekolera waliwo otuka nga ogwekolera naye kyekiseera ekitono nga twakatandika okufuna ku ssente ebiseera ebisinga tetukola nga twekolera tukola nga tukolera abantu abalala yensonga lwaki osimbula n'ova wano nga Asiya afudde n'ogenda n'omubika tomubika kubanga olina essanyu lingi naye okola omulimu gwo gw'obwamawulire okutegeeza abantu abo n'otakoma awo n'osimbula ne kamera yo n'ogenda ne gye bakungubagidde n'okwata ebintu ebyo n'obiweereza si ssanyu ly'oyiwulira nti nno abange mulabe eyo ekiri eno naye oba ogezaako okutegeeza abantu abo abali eyo kyentegeeza nti teweekolera olwo n'ennaku oyinza okuba gy'oyitamu nnene nnyo naye olw'okuba kikukakatako kyekitwala omuntu wakati amasasi we gavugira najjawo sitole n'agireetera abantu naye yandigambye nti kintwala wano ki omuntu agenda kumbuuza nti obadde ofaaki ennyo okugenda mu masasi naye olwo teyeekolera olwo akolera ki bantu nziramu ekibuuzo ky'ombuuzizza nze seekolera sirina kyenfa kubanga nze sikeerangako nkya n'empisa kalango n'okalaba ku channel yange oba nenkayisa ku Simon Official oba nengenda ku BBS oba ku Simba nireka bannange alina kyamanyi ku Musumba gundi oba alina kyayinza okwogera ku gundi jangu kuba ku simu yiyo wakiwulirako kitegeeza nti omuntu yenna addukira ewuwo Simon nga munnamawulire naga nti muganda wange neighbor wange alina ebidongo naye ebidongo bitumazeeko emirembe ffe nga ab'ekitundu gwe nga gwe eyo sitole bw'obanga bw'ogikola kirina kyekisobola okuyamba abantu abo obutekedde ogikola simanyi bankuzeemu
when do you start picking the interest? Omanyi ebiseera ebisinga tulina ebintu bye tuwulidde bingi ne bagamba nti akalongooti simanya bwe kabeera sima kagwamu abantu bagwamu amaanyi ng'ekisajja omuntu yangamba nti oba oyagala okakasa nti nno si buli ggula enti fuluma kageze wabeewo abasajja abayongobevu mu kitundu ekimu bayongobere bajje ku TV yewammwe ojja ddikola bulungi mukamawo akube kusibu kampani kyeyo tigundi etuwa sente meka nti obukadde 2 oyo akaaba atuwa mmeka nti leka emboozi eyo naye wena obbanga interest evaawo okugamba nti no let me do this follow up because buli munamawulire nyina otandika okukola interest ye evaawa nze nalikaawo ku radio wetukolerawo waliwo kampuni y'ebizigo emu yatabuka n'omuyimbi kampuni y'ebizigo ng'eteeka ku station okwo sente empitirivu okitegedde omuyimbi n'akola oluyimba nga lulumba audience ensi nerwagala nga balusaba omukulu n'akuba essimu naga luyimba olumutandika odduza nnyo nno audience erwagala omukulu asemba waggulu nga abantu balutidde bagamba ne tufudde ate kakati omuntu atuwa ssente tunakola tutya ne bwe yalagira abantu bagamba nga tulijjo tutiira bwereere ne baluyiwako nga bwe kyali kiteeberezebwa ow'ebizigo n'akuba essimu oluyimba olwo saaka kuddamu luzanyaawo era essimu neevaawo neddayo ew'omukulu nti omukulu atugambye terudda okitegedde n'agamba mwetaaga kubanga asasula ssente naye ate bano abaalusaba senga tebaaliwo teyandireese ssente okitegedde siri mu ntalo oluyimba lukubu oba ajjako ebintu byajjeko kitegeeza ng'ayimiridde wakati bw'ati nze sikerangako nkya neŋŋamba nti Uncle Bini jangu no era tankubirangako nze okutandika okwogerako naye njogeddeko naye wono luvannyuma nnyo nga nkoze naye episodes nga 4 nze nga simanya nti ajja naye nga bamundeetera ku seeti yayogera namba baali gwakubira obbi naye nga amulaga nti alina obulumi bwe ku mutima okitegedde wali oliddeko omuntu nti gundi oyo bw'akaabamukko atereera bakyogera nnyo nti ne bw'ofiirwa n'otakaaba kikukostinga nnyo later wali owuliddeko omuntu agamba share with me Simon gabanako nange wali omuwuliddeko omuntu oyo agamba nti gabanako nange abaakulaba ng'oziyidde okitegedde kati bw'oweggula bw'oti n'ofulumya ebibadde bikuli ku mutima era munnange oweweerako kati yebbini bwe yali nze kyekifaananyi mwe namulabira nga ntuukiridde era muli nenkisuubiza nti kamuwe ayogere ekimuluma atereere ng'olwo okimuweeredde mu time frame ki awo wakulu nnyo ebibuuzo ebisinga bwe biri awo ng'okimuweeredde tekisoboka kyali tekisoboka mu paati emu ne kivaawo era kyali kyakumuwa mu paati emu kyali kirina okuba kya paati emu naye bw'okimuwa mu paati emu audience ekulyetinga ebibuuzo bingi nekulyetinga ebibuuzo wemba ntegeka okujja okukola nekidoomoole nga bwenzize wano nina ebibuuzo byange byenazze n'ebibuuzo byo ali mu kulaba emboozi eno essaawa eno naye ayina ebibuuzo ojjagenda mu comment section nga ebibuuzo ebyo babikuteereddeko odinayinga abantu abo chance okubimanya n'otanziza oba n'obaddamu ebibuuzo byabwe ng'onkomyawo ekyo kimu ekyokubiri okunkomyawo okwo gwe ng'onkomyawo okuddamu ebibuuzo ebyo osobola okuba ng'ogitaddewo nga naawe bwe wamaze okulaba kuba bwe tukola ebintu bino tutuula wansi tubitunulamu bwe tuti nogaa naye bw'aba agamba bw'ati ate lwaki wano agambye bw'ati naye nga togera mukubira simu okimubuuze ng'olina muzza mu kamera kubanga yakyogeredde mu kamera episode eyokubiri negiraawo buli eyokubiri ereeta eyokusatu n'eyokuna nereeta eyokuna okitegedde eyokutaano ogenda okwekanga ezibadde 3 zifuuse 4 bw'aba ayogera ebiseera bisinga gwe senga nkeera enkya nenja nenkunyira nega nti bwe nali ŋŋenda emulago nasanga mbaba ali maliseeri mu kkubo bwe muyitako nensaba ne dokita kwefulukuta enkuba ng'etonnya awo we twasanga ekisawo kya ssente kwefulukuta nga alimanga ngamba baali ali kyengulu emboozi nengikomyawo ozaako ki bw'oba oyagala bw'oba owulira nga oyagala okumanya ekyali mu kisawo nakukomya okubuuza kisawo ani yakikwatako onoonya mwagabana mutya kwefulukuta naye n'omuyita naye n'akuwa version eyiye
ebiseera ebisinga bwekityo bwe kiba kati ng'omukulu ono bw'aba anyumya emboozi ye yonna egenda egattagatta abantu ng'egenda ebateekamu asobola okuba ng'abawaayiriza okitegedde era omusajja ajja kugenda akwesibeka mwanteeka mu bintu byammwe ate ng'aba mutuufu naye bw'oba sigwa muteekamu then muyite naye ataanye nze nkugamba ekintu kino nti olunaku lwe nnyinza okwegomba lwe lunaku bw'oba agala kakasa ndi si lutalo nti siina gwe nnumba nze simanyi nti musumba ayinza okunkubira essimu n'aŋŋamba nti njagala kumpa platform njagala funa side yange yes njagala kufuna side yange anti era mu kufuna side yange ngenda kugenda ne gadgets zange noba tomwadde platform kaŋŋambe webale kuntereeza njagala funa side yo njagala ofune side yange sisobola mugaa nti kanzije nkya ŋŋenderawo ku olwo mu mawulire omulimu gwaffe ku reporting one time ninayo abantu abayiga okunjagala bwe twali mu mboozi ya sefuko nenga bamali bannanga kati kirayo ka story negenda tulemerera kubanga twetawudde ku kooti emirundi ebiri oba esatu naye abaana tebabawa ki beyiro tuliportinga kintu kyekimu bane tulemereddwa bane tulemikoze tulemereddwa ate emboozi ffe tugikola ki ffe tugirimu kati mbadde ensatu tusooke tuwummuze kamera nga tetuziwummuzza tulabe engeri bana abakazi basobola okwegatta bagende balabe full figure bano bakole ki baveeyo wadde nga mawulire tukola naye waliwo time tusalawo ngusamako obuntu atuseemwako obuntu n'amagezi aga bulijjo abantu bagamba nti saa zino biini byalimu biba bituufu oba bikyamu because we're not going to discuss butuufu na bukyamu bwabyo paka ng'akomyewo gye mwakoma okukitwala nga kitandika okuteeka obulamu ku luwuzi ku mwenna ne kubulako omugezi agamba munne nti naye musajja munnaani kiraka kye tutandise okuguba tekirina gyekikola gye kiraga naye nga alabika ali soba mu bonna yeggwe kubanga oli ye gw'oyogera naye omutima gwanafuwa bagamba tewakirowoozako gwe wasigala yogerako kanyumizeemu kaago kampemu eddakiika emuwe kati wadda mu kukisimba busimbi ne kiroka kankubuuze Simon kati bino bitukola bimanyi senga biini akeera enkya n'akwata essimu ye ng'akubira buli muntu alina kyano ng'amugamba jangu njagala kwogera bintu byange alina waabateeka buli muntu ajja misindi kati kyoyinza okukola okuyamba biini butamusindika mu nsege ezo biini bw'omuleka n'omuleka n'agwa mu gaapu za buli youtuber mulimu ali professional mulimu atali mulimu amwagala mulimu atamwagala bw'omuwa gaapu emukkiriza okugenda abayiikemu bonna olowooza bagenda mukozesa ensobi mmeka yakwogera wano kirala wali oli amwongeremu amuwulize ng'ekirala bimuggwe nakatandika kati kulimba kubanga bo bakyabyagala era bajja kubinoonya ate ekyo nkikola omulundi ogwo nga mugambye todda wange ne mugamba nti Bini todda oba musindise kunoonya platform ndala teyasookedde wange alina gye yasookera maybe ne bitabuka kubanga era twagenza okutandika nga gwe yalinga akolera ng'agenze ewa musumba yasala n'agenda ewa musumba Bini n'asigala talina waakolera naga gwe mbadde so mu bufunze yalina we yakoleranga musumba kyano n'agisaamu ssente n'asigala nga Bini takyalina ddoboozi nga bwe najja ng'oli bwanajja naga Simon omuzikiriza ntya akolera wa ku BBS n'akuba ku BBS naga olya mmeka omuntu oyo mugye waawo saagala kuddamu kumulabawo okitegeera tukoya abasaagirira kati Bini kye yayitamu senga nange mmutabwe ntyo era ajja kunoonya Simon era naye ayogera ebirala ave wa Simon agende ewa kuki naye nga tayambiddwa olajja kubuuza ekibuuzo bwe yajja ewa Kidomole omanyi Kidomole live around the Sabazonto we have mu myaka ena emabega Kidomole is a brand is a big name era omuntu ajja kuteeka question ze ku mboozi Kidomole gyajja okukola omanyi ensi eno I've just learned to understand mutabani wange alina emboozi gye yakola ku maama Asiya bamuvumanga bajuliza nze because they expected difference of which njagala kugamba abantu nti tuyiga buyizi
time otuka time akakungunda ne kajja singa simuleka kola nsobi ezo tajja kula ate nga naye alina okukula naye yeetengere naye akola ekikye naye kidomolo omuntu akulina mu trust nti emboozi wandibadde ogihandolinga to rehabilitate si kwonoona bulamu olowooza wakikola esooka Bean kye nali sisobola kumukkiriza kukola kwe kujja adde ku channel wano oba ku mpewo gundi alinga kino okuvuma okuvoola gundi alinga kino ekyo sandi kimukkiriza ne bwe yandikyagadde atya sandi mukkiriza kukikola Bean bw'ayogera era mukaka musaamu nnyo musaku pressure ayogeze ekitiibwa n'obuvunaanyizibwa ekyo nno nakyegomba ku Nambooze bw'aba ayogera ku Museveni kiriro yannyo olw'owulyangaga nti mwami Museveni kati omuntu yenna ne bw'oba omuyinako buzibu ki naye nga wakitiibwa kimuwe oyogere by'owulyanga oyagala kati bwe mbanga kuba question y'obuuza nti namuprotectinga ekimala aleme kuwaba kugenda bbali namuprotectinga tavuma yadde nga munyiivu ekitegedde munyiivu nnyo era yensonga lwaki agaba ennamba ye y'essimu ekyo nakimugambira namugaa nti ennamba ye y'essimu gigabe wano omuntu gw'oyogerako bw'aba alina kyakubuuza omukwatanga togaananga okwogera naye bakubira nagamba nti Bean ne bwagamba nga bugambe nti Bean twasowagana nsaba kunsonyiwa Bean bakusobya nsonyiwa Bean obanjaki jangu twogere togaananga okugendayo bw'obanga otiddeyo ngamba tugende ffenna ekyo kyonna kimugamba n'abeerawo ng'akola ate naye muntu afuna essimu ez'ebika ebyenjawulo abamuwabya abamupika abamukola ki buli lwava wano oba ku mulimu gwa kumukumaakuma kumuzza kakati kola bwoti kati topaaluuka nnyo bwoti tobeera bwoti otherwise nze kino kyenkola tekiyamba nnyo Bean kiyamba nnyo gwayogerako kimuyambirawa I think for the very first time abantu no boogedde ku musumba Aloysius Matovu Junior oyo yamuwalawalako n'amutwalako ne mu kkooti babaddewo kaawo Martin lwakwadoza yasala mangu babaddewo kaawo naye I think abantu omuntu gwazzeemu direct ate nga tamwegaana abadde Bean kirabikanga ekimwanise era kibadde kigenda kuntwala ku kibuuzo ekiddako ogezezzaako okufuna other side oleme kulabikanga ali kitundu ku lutalo kubanga abamu tetulina kubeera kitundu ku lutalo other side njagala nnyo naye omuntu ali ku side endala si wa bulijjo okusinziira ku nze okitegeera si muntu gwe ngenda okuva eno nkalekaale mugaye sabo nzize kufuna side yo twagala interview nedda si bwe kiba nti ne boogezaako okusindika ekigere ogambe nti nno tunoonye essimu tumukubirekokko era kirabika ng'ekyakamanyiiro mulimu omuntu Simon owuliranga essanyu lingi nnyo bagala nnyo olabe ku kabaka ng'ogenzeeyo naye osobola okukeera enkya n'okuba essimu n'okuwandiika ebbaluwa tokisobola kuwandika nti ayi Beene nsaba kujja nkulabeko nakyo tokisobola kyokka ate Beene n'awandiika naga nti Simon n'akuba kukuba essimu ojja emikono ogiwanise mu bbanga kati nze nange wano musumba n'amala akeera enkya n'akuba essimu naga naye mukulu ebintu byogera ebyo omuntu gwo hosting oyo omumanyi bulungi jangu kuwe side endala oba ne bwampita bwisi nangamba sebo ono Julius ye njagala kulaba sibuuza lwaki tofunangayo gundi yonna nga owamawulire because oli kinnyo wabanga sijja kukozesa baagula naye wabanga basobola okuwa eyali akozesa Bean luli ne bamuwa side yaabwe endoza n'agifining okubeera better because abatera okugendayo okufuna side they find it better I will not give examples but they find it better nebakizuula nti side yaabwe eri better tonnafunayo sinnaba
yadde endabula nze benafuna abandabula bafaani bagoberezi kati olese kibiini mukuba omusumba naye ffe tujja kufa nammwe abo bwe batyo abo mwebali naye omuntu ali akwatibwako sinnamufunayo yadde. Ekyokubiri nti bwe tuba tuli mu nsi abantu tubalabira mu categories nyingi. Waliyo naawe omulamuzi gwe bagamba nti fayire genze maaso ga mulamuzi gwe oyo talya kati omulinde lwakomawo bibeerawo naga nti ani alwaninga story eyo nti Zanero mpa ku ssimu ye ani alwaninga story eyo Saimo nagikwata nabanga akuba nagibikkako nezana kamuleke Osegere ono kamuleke kati tulina categories maybe oli yali mwangu okusinga kunze ate naye teyakolera nnaku ntono yatwala ebbanga ddene ng'akola maybe nga nange bali nkubira kye sikolerera bankubire nkwolerera bwe baba akunkubira kumpa sayidi yaabwe baleme gamba nti nagaano bbawa bintu biringa bibiri. Ekisooka Baganda bagamba kuya kukyawa awelekera kubanja guba gujja bagidde. Kooti yammwe esembayo egambibwa okuba nga eri mu Kananirandi era omuntu munagamba nedda Simon abeera muntu mukulu omuntu ayagala okukusuzaayo bw'owona oba olinda bulinzi ddi lw'omwesasuza ne bagamba Julius akozesa bbiini kwesasuza Musumba nti mbu kitala gwe mwawona yali sponsored by Musumba. By the way nalaba Simon Peter Wachi mu court eyo namulaba yali ye mabega. I try to look for the connection ekyo sister sola kwega ate nala district yali yo mabega nanoonya connection ya Wachi ku court nammwe nagandoza mukwano gwa Julius sijja kukirumiriza bwentyo nze nno nkugamba kino nze nsabira wa Musumba Bujingo jensabira era enjiri yennyumira nnyo era story bwe yajjanga nawulira ekizibu nenga naye kati nkoze ntya nenga naye kakati guno mulimu nasoma gwaki nina okukola kuba munaye ne mwagala nnyo nze enjiri yennyumira nnyo era olina mu budde bwange bwolankyawa yameka ya munana okuzanyiramu kati ina kwa ya amayo nyino sanga lwaji ulirizaawo oyinza sanga lwaji ulirizaawo nze sisabira physical mbera online no kyengamba ola tuli wano oyinza sanga lwa omuzimbi ajiwuliriza wali amanyi nnyo ekute wansi ne waggulu so nze yadde kigambibwa mbu mulimu omukono oguve Canada mu byaffe biri naye nze Musumba Bujingo yatusomesa okusonyiwa era nze bw'abajja yalimu namusonyiwa sikikulembeza temuli ate senga mwalimu kamulageko bini nani mugambye vuma namu wayiriza namu era mulumiriza ne mugato towayirizanga yensonga lwaki nfuna bayogerako ne bajuliriza ku kyagambye era bwe walivaayo omuntu n'agamba nti wano abadde alimba awo yalimba nga muyita nga bini olimba ono yagambye walimba bwoti ne bwoti nyinza no basa ku seti aba ono agamba nti alimba n'agamba nti mutuufu akalala you sponsored by Miracle Center Cathedral kati nno Miracle Center Cathedral tolaba ntuzungana mu makyaki sirinnyangayo ekyo kimu tewetaaga kulinnyayo nannyiniyo ninako gwenjagalayo eyo mami naye tammanyi gwendowooza nze anyumira bunyumirizi Jessica anyumira mu social media nanyumira engeri akolamu ebintu bye omulala ku social media yes esimu yino
nanjye kuwa n'oteekamu erinnya erikwanguyira. Okay, nze mbadde nkukkiriza. So n'ekirala kye simanyi nti balina embiranye mbadde sigimanyiiwo. Aha, ate kati ontiisizza bwe naagendayo okusaba bajjaga nti olaba gy'alaze, ate nga mbadde nkirowooza nti maybe in a near future nyinza okuyitirayoko n'ensabako kubanga ndwawo tekiriimu temuli. Tulaba ensonga lwaki nziza okukola interview eno tetuli mu circus naye ndi wa mawulire and I'm bound to be asked the same questions zembuuziza Julius ono naye bannaye nali nno katono so olunaku nina kutama ekitiibwa kiddira mulimu guno gwe tukola nandyegombye omwana wange agukoleremu. Nze siri bantu bagamba nsaagala mwana wange nze njagala lwa nsonga nti mulimu mulungi so nfuba nnyo okulaba nga ekitiibwa kyagwo tekifa kubanga amawulire malungi nga galipootinze ku gwe babbira ettaka naye mabi nnyo kwoyo abadde abba ettaka. Now ebbanga lye mbadde nga following so I've ever even called you naye after some time neŋŋamba naye tuli baamawulire ne Katonda gy'ali. Kati nno ate kankugambe gwe wekka mu baamawulire yali ankubiddeko ku story eno noŋŋamba nja kukyogera nga bwakiŋŋanga story eno enkola gy'ogikozeemu omuntu taalabe nga ggwe alwana kyokka n'enkimira n'enkiwulira nga kitudde ku mutima nga nange enkiwulira kizitowa kituufu. Shaani olwo akuba tali mu kamera ndikugambye bwe nava ku ssimu natwala eddakiika zange engaana nga kimpitamu kitambula nali nvuga nga ngenda ntebe nga kitambula ngenda tuuka entebe nga nfunye koze conclusion nga kanve mu bintu bino nentuukayo nenkubira Shaani nemugamba Shaani toddamu kuyita Bini ku seeti tumaze kyayogeddeko kimala bw'aba tannatereera tetulina kyamukolera agezeeko awalala. Olwava ku simu nenkubira mbaba nemugamba ndowooza musajjawo kyali ayagala okwejjako ekimuli ku mutima muwadde ekimala tagenda kutta. Bonna ne baga kaale ssebo simanyi oba bakikkiriza mutima mulungi oba bantya buti nenkivaako naye ndi waka nendabayo vidiyo emu nga bwensoma comments zonna nga kuliko comments nga 8 zonna nenzisoma nenfuna ekibuuzo ekinene nenga nti Bini agamba nti njagala kwejja kintu ku mutima senga Bini mutawana naafa ng'ekimusse butaba mu mativu ye nga ye oba senga agenda ewala ne bamukozesezaayo ensobi ngenda kuba ndi accountable. Ensi tejja kumanya naye nze ku mutima gwange nja kuba nga senga Bini namukontrolinga senga namufuula mutabani wange kubanga waliwo ojja kumbuza ekibuuzo nti kati Bini amaze kyekiddako kubanga waliwo n'ebigambibwa nti yabula byendowooza nti ayinza oba teyabula yava buve mu mawulire. Bini ayagala nnyo amawulire si muntu omangu okugamba nti gaveemu n'agavaamu yensonga lwaki nagaana okumuta si muntu omwangu okugamba nti gaveemu amawulire n'agaleka agaagala nnyo. Ngamba gano gananga okujja okwogera ku musumba anti kigamba agaagala nnyo ayagala nnyo okubeera mu kamera agala nnyo okubeera kubanga teyasoma Bini afunye bwa serebu nga tasomye omuntu bw'ati omanyi excitement gy'aba nayo so si mwangu wakugamba nti agenda kukyuka mangu there and then no naye bwe nafumintiriza nenga Bini musiikuulidde lutalo oba muyambi wakulu awo wakulu nga ndaba yes nga platform gye namuwa musiikuulidde busiikuulizi lutalo so temuyambye kuva mu lutalo kubanga mulimu wooduuka nga kasiikuuse ng'embeera mbi nnyo kati nga weetaaga ogikuulinga down era kyangu kali gwe nga bonna mawulire okimanyi senga ate nali nsobola okufuna sayidi eri ne zibalansinga bwezi ku minzaani ono n'ayogera kyo n'addamu ku bimwogerwako akuwandigambye nti kale kyokka ekireeta obuzibu
nti ebiseera ebisinga naawe okimanyi nti nno buli lw'oyogera ku muntu oba osuubira simu ye mu budde obwo era osuubira buli akubira atomanyi oba yakuba era okwata n'obuwombeefu that is oba toli mu lutalo bw'oba oli mu lutalo oba kukaaze olumu n'okukwata tokwata nze nakubirako nga Bini ampisizaamu eggaali ojjukira ku story gye nagaa nti nno omuvubuka nkozeeko story gwe wakubira alyoka agambye nti Simon yaani Bini ye yali ku channel nga gwe ba interviewing nga bamuwadde information Bini yali ku channel kati n'omukubira nako n'omumanyi mubuko yasoma wamala yambuza Simon gwali nemmaliriza nze nenjogera naye nengamba nendudde ku TV ezili ku lwaki namukubira kubanga nalaba nga byanjogerako bifu n'omulala yenna bwe yandikoze nti kayayogedde n'omukubira nonga sebo information gy'ofulumya nga si ntuufu entuufu yiino bw'okola leero n'otafuna akubye ofuna ebirowoozo bibiri nti either tebimulya oba bituufu talina engeri gyabyeŋŋanga gyabyeŋŋanga yoze version zofuna zokka kale amanyi newala nnyo nina abantu baithe mweno business gyenkola eŋŋamba oyo mu lugendo lwa radio we natambulako abantu bakaabanga ndawusi naye nze ndawusi yandeka mu radio nga tangizeeko ki mulimu kidoomo mulimu kafeero ekafeero ate ye alina radio ne TV kuba ndabanyo nga banvuna musajja wawe nengamba ono mumuleke kwawe bamuyita ku BBS bayita ye yagamba batuyise paka nakati kikyasoundinga mu matu gange so njagala nnyo okubalaba nga bali wano era nabo batera nnyo okunkubira bangamba wano oba wali now kyekiddako mu bulamu bwa Bini kikulu nnyo ekyo kuba kati amaze okwogera byayogedde abyogedde naye alinganga ali stranded somewhere mukwate si mukwate ekiddako mu bulamu bwa Bini kisalibwawo Mukama Katonda tuyinza okuba fe abantu tetukiinako control kuba Katonda yamutonda yamanye entambula ze tewali kintu kisobola kutuukako Simon nga Katonda tasazeewo tolina lwosobola kuva mu bulamu bwansi Katonda kalendayo teyassaako 2:28 oba wonna wonna we yakuteeka naye lwosobola kusukkawo ne lwoneekoona ekigere Katonda yaba yasayininga nti ojja kuba otambula ogikuula ojja kwekoona kitegeera n'abantu betusisinkana mu lugendo lw'obulamu bonna baba ku kalenda yaffe nti ojja kusanga Dr. T awo gundi akwongereyo awo osiraanemu odde emabega ate ba Dr. T obayiteko ogwera eddala wansi gundi akuggyeyo akwambuse bwetyo gundi bwetambula so okumbuuza nti ki ekiddako mu bulamu bwa Bini amazima sikimanyi naye nga nange nfumintiriza Katonda kyaba mutaddemu kyabagerogera nakyo Bini yawambiddwa Bini teyawambiddwa oyo propaganda w'abantu buli omu nga bw'ayagala Bini agenze okubula wano nga musajja Bini yaliko nsuubira okkiriziganya nange TikTok ngo scrollinga kamu bubiri nga yaliko ku Bini gwe mmanyi si yandidduse erinnya nga lisituse awo ate tasobola kuddukawo Bini engeri gyayagalamu okulinnya ennyonyi ku nsi kuno kyekirooto kye mu nsi Bini namugamba tusooke tufune passport obeere nayo lwe twali tugenda Bini lwabula mumani mugenda ku passport Bini lwabula kitegeeza neneesonga gye yali yeesungamu kyali kirala kati w'ogattagatta emboozi zonna eziriwo n'ogatta ebikolwa ebiriwo ofundikira ofunyeko woogwa nti nno Bini lwabula madamu oli lwajja ku TV okwewolereza tegedde nga tewali agenda mu mwana okulaba agenda kuddamu kugamba nti Bini amaze okuvaawo babuloga ne batandika okujja okuba ebituli bigambo byonna byayogeranga bwe yali akyaliwo nandisuubidde nti bandize bw'afulumya leero nga bamuddamu enkya ne balinda n'asooka asirika ne balyoka baleeta ndowooza obalaba nga baleeta nnaku eziri bbeya nga baleeta so nze nganze nekindowooza nti kiyinza okubuuba nga kipange ono yasooka aveewo
So onoonya wekigwa bwotyo ne wakubula. Ebbanga lyomaze ng'okola emboozi zino ndabye wakozeeko ku Mbabaali, wakozeeko ku Pachoto. Bigatta. Naye ng'ate okugatta kwabyo sikulabidde mu mboozi zino zendeese zokka. Nti ate tompaayo. Saagala linnya lyange lifulume. Nze saagala kulabikira mu kamera. Abo bangi nnyo. Ate olwaleero mbadde nzirayo kulaba ku mboozi ya Ibra K gye yakola ne Pastor Teddy. Ndowooza myaka nga ena emabega. Nga Makula bamwogerako ddako. Ng'ate nembi-reflectingako wano mu bbini eyo yayogera ne ngamba anyway, coordinator w'emboozi alina okubanga omulimu gwakola munene. Nze ndi mukristaayo, siri mulokole. Ndi mukristaayo wa Church of Uganda. Abalokole abasinga obungi be basinza okugoberera emboozi eno. Okitegedde? Abalokole be basinza okugoberera emboozi eno. Era nga bafundikira baga ndi Mukama okusinza ku bitabo ebitukuvu. Mukama akozesa abantu okutuusa ebiro bye. Mukama yandiba nga yasensera nga yayita mu kutu kwa bbini okweno nakkirira ku mutima wange nga gwakozesa. Okitegedde? Tosobola kuwakanya kuba nabo basobola okuba batuufu, basobola okuba abakyamu. Naye nga interest abantu gye balina mu mboozi ekulaga tufuuka abaddu b'emirimu gyaffe sometimes nga tekyasobola kukola gwe kyoyagala oba kyowulira muli nga profession ekuvuze abantu b'okolera ne bakuvuga ogenda okwekanga ekkubo ly'otambuliramu si lyonna okutambuliramu gwe sayimo ng'omuntu naye nga mulimu gwe kufuga. Otherwise senga bwe kibadde nti nno kyoyagala kiwani badde otambuliramu senga okyaza nnyo maama wo ne baganda bo naye bali tebamwagala si gwe baagala, tebamumanyi, baagala sefuko, baagala nakankaka. Ekitegeedde kati bw'oba oli mulimu nga okkiriza nti okolera bo era profession wagikola ku lwabo abantu oteekeddwa bbawo ekyo. Era nonkyaza emirundi 7 mu wiiki baga sebo oyo si gwe twagala era onvaako. Ate bagamba nakugamba tebabiraba. Era bye balaba n'omanya nti bwe nkola aromatic abantu nga balaba. Kitegeeza kibaagala kibawe. Mu reactions yesembe mu reactions zogenza ofuna inayo ke yakwatako sikitegedde mu reactions zobadde ng'ogenda ofuna mu mboozi z'okoze olina gye wali ofunye okuva eri omuntu n'agamba ekintu n'ogamba omuvubuka yaŋŋamba nti nze girlfriend wange mukyala wange Makula yaŋŋamba yamutuuza n'amugamba andekewo kubanga ndi mwavu. Nowayitawo ebbanga Makula n'ansaba kati nensiriikirira bwendi nempakanya nampeereza ebifaananyi naŋŋamba ebyo nembiraga bbini nga mumanyi nabyo mbimanyi. Kyokka layini yasinga okunkwatako ennyo yali ya bbini yennyini ng'omuntu nga bbini aga nali awaka mukyala wange ali lubuto. Makula naŋŋamba muveeko va ku mukiga tebategeera baleka abo nammatiza enjiri ne muvaako nandeetera mukwano gwe nentandika okudeetinga mukwano gwe nabba ssente zange zonna ng'ayagala kgenda bweru ne bifa. Ngenda okumanya nga tubadde tusonda tulinawo $8 million nga waliwo emitwalo oba 4 8 waliwo 8 nga 8 kyekiriwo ku $8 million. Amanyi ne ganzigwamu nga sikyalina kyenkola. Neŋŋamba kanzirire mukyala wange ng'omukyala agenda kuzaala nga siina yadde 10 nali nina emitwalo 5. Neŋŋamba kaŋŋende mulabe naye nga togendayo ng'ali mu ddwaliro ali mu bulumi tebalina buyambi nze nina okubutwala. Ne baŋŋaana okgendayo nenyingira nenyiiga nenkuba oluggi bwe nalikuba nga maama omuzaazisa waakuno genda ozaazise maama bazaazisa mugende muzaazise. Era nenfuluma ekiro neŋŋenda n'emitwalo 5. Omukazi n'azaala nenzira nga mmanja ssente zaali nembaga yazadde nga mpozi tukuwole buwozi naye tewali ssente. So
nasiikirira ne bakafani nga ngatta omuvubuka ono bwe yali awulira nga ngatta omukazi ali eri gwe basuulawo nga bamufunidde ono omulenzi omulala nekigattagatta nepulya nga kizito nnyo nekinzitowerera nenkita nekigwa kale sigenda gisussaawo wano ebiseera bisinga ntera nnyo okugamba bw'owamawulire andaba waliwo mu bulamu lw'olina obbaako ky'okola nga togenda kifunamu ssente naye ng'olina okubaako obulamu bw'ogattako bw'oba okiwulira nga kiri ku ntobo ya mutima gwo kikole amazima naddala ng'otambulira ku mazima ensonga lwaki nzize wano okukyalira ku Julius mbadde yala kumanya ye ekimusindika n'okusharingawo ku mboozi eno kuba mboozi nnene nikyo kyasobola kugyavoidinga mu bunene bwayo abantu kati bagityo giyingira kubanga bajja swale baba babuukidde naye ate waliwo Julius byatasobola kukola nga ye kwe kutandika okwebuuza ebibuuzo bye tubaddeko simanyi gwe kyopiikinzeemu kali nno nkugamba kino nga nva wano nze sinze naliwo ogikola nagikaka nyumba baali nenjimukaka gituulemu nemukaka nemukagikole nembula nawokko bini lwasooka okujja nembula nankubira omuvubuka ze tuula naye mukole emboozi eyo nga munyumya mboozi munyumye ngaba obbies ng'olwomanyi bagera college kigwe nga gwe tuula munyumye n'agitya nanga sijja gisobola kati nenzija nensooka ngituulamu mu bulumi si kye nandiyagadde naye nga n'omuvubuka ono naye neebuuza nti bwe ŋŋaana musindika wa wanina okutuula mukole nenkikola kale byebyo nno bintu kusabira byonna gy'oli n'ekisembayo nalabye akabenje kabaddemu ka family namba naye ekifaananyi ekikutte actually story tugikoze ku makya musho gyenkola maama taata n'abaana babiri baafudde it looks like ng'okukolima naye bino ebintu by'ensi bitumaliramu bwereere kirabika ng'ekyokukolima naye teri ayina application form y'akabenje mu lunaku olumu osobola okufa n'oleka nga byonna ebikuleetedde okulumya abantu obirese ekyo kino kiri ku sayidi ya Bini oba ey'omusumba bw'abanga Bini alimba ku musumba osobola okufa mu lunaku lumu n'omusumba as well kale mbere bulungi